Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abasessaloniika. Essula esooka. Pawulo ne Sirwano ne Timoseewo eri ekkanisa ey'Abasessaloniika eri mu Katonda Kitaffe ne mu Mukama waffe Yesu Kristo, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe. Twebaza Katonda ku lwammwe mwenna ennaku zonna nga tuboogerako mu kusaba kwaffe, nga tujjukira bulijjo omulimu gwammwe ogw'okukkiriza n'okufuba okw'okwagala n'okugumiikiriza okw'essuubi lya Mukama waffe Yesu Kristo mu maaso ga Katonda era Kitaffe, nga tumanyi abooluganda abaagalwa Katonda okulondebwa kwammwe, kubanga enjiri yaffe teyajja gye muli mu kigambo bugambo, wabula era ne mu maanyi ne mu Mwoyo Omutukuvu ne mu kutegeerera ddala okungi, nga bwe mumanyi bwe twali gye muli ku lwammwe. Nammwe ne mutugoberera ffe ne Mukama waffe bwe mwatoolera ekigambo mu kubonaabona okungi n'essanyu ery'Omwoyo Omutukuvu, mmwe n'okuba ne muba ekyokulabirako eri abakkiriza bonna mu Makedoni ne mu Akaya, kubanga gye muli ye yava eddoboozi ly'ekigambo kya Mukama waffe, si mu Makedoni ne mu Akaya yokka, naye mu buli kifo okukkiriza kwammwe eri Katonda kwabuna. Bwe tutyo ne tutabaako kigambo kye twetaaga okwogera, kubanga bo bokka babuulira ebyaffe okuyingira kwaffe gye muli bwe kwali, era ne bwe mwakyukira Katonda okuleka ebifaananyi, okuweerezanga Katonda omulamu ow'amazima, n'okulindiriranga Omwana we okuva mu ggulu gwe yazuukiza mu bafu, Yesu, atulokola mu busungu obugenda okujja.